Hi, ladies and gentlemen, so much welcome. My name is One the King himself, King of Television. Mampita KingSmith. Genda wali ku YouTube, Celeb Jazz with KingSmith, or subscribing like the page KingSmith ku Facebook. Ona kulwali yo tuwadde nembozi nyingi nnyo eyatugguzaawo weekend actually from last week up to this week. Eyo mukyala amanyiddwa nga Brown Sugar, nakinku mu kuyimba, nakinku mu bya fashion, ate era nga nakinku mu by'amaloboozi. Ona kulwali nze mukyalireko ko ne tumiitingako so kubanga twogera tulize emboozi ye. Amidi sabala onane badde bayogera ne ka clip ke mwala ku social media, that is Facebook, ne badde bijja bimwogerwako bituufu si bituufu nya atulye ye nga yo omuntu story ye erieta ku bibadde bigenda mu maaso mu bulamu bwe. Nkwaniriza mukwano. Amanya gange bampita Brown Sugar, ndi mukyala muyimbi era nga mbadde mukyala w'omuntu omu. Naye byempise bibadde bingi, mpise mu kunyigirizibwa, mpise mu kukubwa, mpise mu kugaanibwa, mpise mu like being rejected, mpise mu bulumi obw'ekyalo nentuuka ne ku extent eyagala okwetta. Ne bye boogera eby'ebiragalalagala, mbu nkozesa ebiragalalagala, mbu ndi mutamiivu, ebyo byonna bali muteekawo mbeera just kulwanyisa mazima. Naye ng'ate nze navaayo nakaabira ekintu kimu nga njagala omwami oyo si papa asasule sente z'abandi, nali sirina kyamaanyi kyemwagaza, but according ku byafulumye n'abantu basasudde baleeta okunyonoona na buki byali muteekawo ndaba bisagula busaguza embeera. Brown Sugar, kulaba ku BTM TV before 5 yandyagadde okumanya emboozi yo erieta, story yo erieta okuva weetandika mpaka wotukidde okuba ng'ovaayo nga weetamiddwa oveeyo oyogera ebintu bino byonna bye badde oyitamu. Kwano byempiseemu bingi ate nga mmwe mulabanga nze ayogedde naye sinnayogera. Bwe naatandika okwogera obulumi bwempiseemu, bwe naatandika okwogera ekibadde mu maka gange kuba kati tegakyali maka gange, nze sigenda kufaayo kuswala, sigenda faayo kujajingibwa, sigenda faayo about the people who criticize. I'll stand on my two legs, I'll tell the people the truth because I am basing on truth, not being influenced. Yeah. What is the truth? Amazima ge galiwa? Mazima mangi agabadde masekati gaffe kubanga bangi ndaba kati bavaayo bagamba bo baali bulungi, mbusima twali bulungi, biki ewuwo olabira omwezi n'enjuba ekifa mu maka ago si kyekifa mu maka gange. So tovaayo kuyimuka kwogerera muntu mulala olw'okuba gwe wali bulungi olowooze ne Brown Sugar yali bulungi. Ate n'ekirala ekisemba, me I am against domestic violence and there are many people, there are many women going through the same situation that I've been through nga bali eyo baagala na kwetta. Kati bw'ovaayo n'omujaji nga they feel bad baba baagala kwesaanyaawo. Kambuuzeemu, omaze ne papa emyaka emeka mu bufumbo oba nga mwagalana? Maze ne papa emyaka 7. Yeah, 7 years. 6 to 7 years. Kambuuzeemu kati okuyimba ne family kiriwo ekyasooka n'omukwano wakati wammwe naye? Nze omukwano gwe nalina eri papa, I sacrificed everything for him. Byonna nabita, kuyimba nakuta, family nenjita, okukola nenkuta, business buli kimu nembita, ne atuuka n'okuŋŋamba ye n'omwana wange nondeko, ne nonda ye nendekawo omwana wange, n'atuuka okuŋŋamba ku ye ne Katonda nondeko era ne nonda ye nga sikyasaba ku kyaki. Omwana ono gwe twogerako yali wa sipapa teyali wa sipapa? Teyali wa sipapa, omwana najja naye naye olubuto lwe nali nfunye waliwo ebyatutuukako ffe nga ffe, waliwo saddaaka ze yankolerako ezandetera okuvaamu olwo olubuto lwali lwa myezi 6. Yavuddeyo n'agamba muno olubuto luno lwali lw'abaana balongo. How true is this? Maybe he knows better, naye nzijukira terwali lwa balongo. Wali okozeko ku sikaani okutegeera muno abalongo balwa mwana omu? Ye nakola sikaani. Terwali lwa balongo. Tugereko ku risiiti zino ezalabiseeko ku mitimbagano eza Paragon Hospital. Badde njagala nkuwulizeemu kano akantu. Si papa yagenze n'asasula abantu nga boogere ku nze bannyonoona, kiwulira? Kati yasoose bbawa $1,000,000 nga bo baagala 3. Noono omuvubuka baamulabyeko ng'afulumira mu butambi. Ojja biwuliriza ayenda bikusindikira ku Bluetooth.
nali enva magi yankubira mukyala kulani waojjukira lwasingawo ate bunyonyi sipapa yali ampita bukoto nangamba jangu ebukoto ngenda kuwa transport yonna nemugamba so ali mu kusasula abantu bonoona erinnya lyange ngenda kuba nkakuweereza kano akantu kuba n'abakyala bonna ne receipt kuba mbu bagenze ku rehab mbu ne basasula okuva ku asikaali mpaka ku basawo bonoona erinnya lyange kati yesterday babadde baagala kujja kumpamba buwampi kuntwala mu rehab mbu ndi mulalu because I'm speaking of the truth naye ngamba sipapa bw'obanga okakasa ndi mulalu nja kwogerayo ekintu kimu bwe kiti oba nja kulagayo kensi ekintu kimu Ninga logenze ko mu rehab. Kijjo kulaga nti sigenda nko mu rehab. I was in Paragon Hospital. Is it a rehabilitation center? No, it's a hospital. Why is he speaking ill about me? Kati Paragon yo kyali ki buzibu kyo bwali bukubeza. Paragon yali amazera kunsibira mu nyumba nga takyakomawo waka. Nendwala depression and trauma. It was being, can I call it love sick? Kyekyanjira nembeera awo nga newe mpulira akoona oluggi mba manyi sipapa. Nempita sipapa like ngangudde ddalu. Kululwe. Wamalayo banga ki mu Paragon? Banga ddene. It was like a month. Bill za Paragon zinani yazisasula? Gwe oba sipapa? Bill za Paragon sipapa yazisasula. Okay. Yeah, yali yazisasula. Ekyo kyo yali yazisasula. Waliwo ekiwandiiko ekyali kiraga lisiti y'amabanja agabadde gajja gakubanjibwa. Okwali ennyumba obukadde 2.40 oba wagirabako. Okwali botikiyo kamu 7 na n'ebyo nono. Zino obukadde nga 5.8 gegano gokka amabanja goyina goyagala sipapa akuyambeko. Gego gokka amabanja genina kubanga sigalyangako wabula gava kuye. Kubanga yali omwami w'omaka yali asasula ennyumba y'ewaka yali akwasaganya buli kimu. Kati baba bawamba ebintu byange. Olwokuba batubanja ssente z'ennyumba sipapa kikwatako beera omusajja beera nga basajja banno oyo mukosasula ebikubanjibwa dhani okuwepanka obwepansi mawulire mb'oli mugagga ng'ate toli mugagga kuba yayimiridde n'agamba etajja sasula kintu kyonna naye ate ali mufuna ezigulirira ezibribinga abalala. Omukyalo ono agamba okuba maama sipapa yayogedde mu katambi akamu ne muganda we obamanyiiko? Sibamanyi. Tobalabangako? Sibamanyi naye sipapa yangamba ajja kukola ekisoboka kyonna. Ajja funa abakazi b'omu butale abagulira emigaati ne sukaali bajje bonoona erinnya lyange. Mu kika kya sipapa kusadira Uganda sipapa bani be yali akwanjuliddeko? Bantu bangi naye abo tebalimu. Maama we mumanyi? Maama we mumanyi. Ne baganda abamu obamanyi? Mbamanyi bonna ne taata we mumanyi. Tugende ku mikolo gino gy'ogamba egya wongo ebyokusaddaka nakyo bakolerako. Wali okkiriza yabigambako mwabyogerako bakyajjabuzya kutwala totegedde? Tetwabyogerako era saabikkirizaako wabula we baŋŋamba okunaaba kuba be bannaaza ate nali mukwano by then. Bakunaaliza? Ku malaalo ag'omuntu gwe yali asinga okwagala. Wa kibuga kyoba kyalo ki? Kyalo bakiyita Tooro Nagongera. Sipapa gyazaalibwa? Gyazaalibwa. Musajja mudaama yesebo. Yali ani naani abakunaaza? Yali sipapa n'omuntu omulala. Wali omumanyi? Simumanyi. Yali musawo. Nga bakugamba kyekigenda okubawo nga bamaze okukunaaza eddagala? Tebaŋŋamba wabula nali mukwano nga buli kyaŋŋamba kyenkola. Olabadde kano olowooza oba sipapa yakuloga kyekyali kikutadde mukwano omungi oba just gwali mukwano? Sisuubira nti era gwali mukwano gwokka. Era ndowooza abadde Katonda yannyambye okuvaayo okumanya ekituufu okunzigula amaaso okubaako ne kyenjogera kuba mbadde nandifudde nga temumanyi oba mwandireese bimuli ku ntaana ng'abalala babeera kuba n'emirundi gye mbadde nkubwa era mbadde sivaayo kukyogerako nti bankubye. Sipapa mbeera ki gy'abadde akuyisaamu emyaka gino gyonna 7 gy'obadde nayo oba tugambe emyaka 6 ekitundu gy'obadde nayo? Temubula birungi naye ng'ebibi bye bisinga obungi. Egamba abadde akukuba? Ng'amala okukuba n'akutwala mu ddwaliro n'asasula bbiiro era n'akulaga nti akwagala nnyo. Ebbanga lino lwaki obadde okyali mu maka gano ng'abaddewo ebikolwa bino ebikunyigiriza obulamu bwo? Mbadde omusajja wange mwagala nga siraba lwaki nvaayo lwakuba kati natuuse nga ndaba emyaka gigenda naye ng'ate sirina nga ye ndaba kale
omanyi mu bufumbo kyetaaga laavu waakiri ekitono ennyo n'ebeera 70%, oli ne waba kuwa 30% eba ekumala naye bulijjo okomaawo kubanga gwowa 99% ng'oli akuwa 1% tebuba bufumbo. Brown Sugar, katwebuuzeemu enkolagana yo ne mujjawo Serena Bata yali etya nga tunagenda ku yayogedde eri ku ekyo ekyakutuuseeko? Omukyalo oyo simuyinaako buzibu era byonna bye yayogedde yamanyi nze sifaayo naye nga nze simuyinaako buzibu mbadde muwa ekitiibwa na byonna bye yampayiriza mu kamera. Katonda ajja kumusasula. Mwali mwesinkanyeko ne munyumyamu ng'abakyala ab'ewaka? Tunyumya ne ku simu tubadde tunyumya era ne screenshot nzi